jako akawuwo. Ebbago ly'etteeka erirwanirira eddembe ly'abantu abalina obuzibu ku mitwe lyatwalibwa mu Paalamenti mu 2009 oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu bano baali bayisibwa mu mbeera etali ya buntu mu malwaliro ag'enjawulo. Newankubadde ng'etteeka lino pulezidenti yataddeko omukono ebibiina bya nakyewa eby'enjawulo ebirwanirira eddembe ly'abaliko obulemu tebinnabeera bimativu olw'okuba nga tewannabaawo nkola nnuŋŋamu enaagobererwa mu kuteeka etteeka lino mu nkola. Okubeerawo enkola enambulukufu obulungi era erina okugobererwa okubeera ng'omuntu ne bw'aba nga ali mu community abasinga obungi gye tubeera kubanga tetubeera mu institution then n'abo abagenze mu ddwaliro okujjanjabya wateekwa okubeerawo enkola nga nnuŋŋamu bulungi esobola okuprotectinga eddembe ery'obuntu ery'omuntu oyo agenza okufuna obujjanjabi. Bano ekisinga obbeera liikiriza y'embeera abalwadde b'emitwe gye bayisibwamu omuli okutulugunyizibwa mu busenge gye bakuumirwa olumu ekibaviirako okufuna ebirwadde ebirala ng'eyavvuunuka obulwadde buno Benon Kabaale bw'annyonnyola. Naye nga bakutadde mu mbeera ekwawula ku balwadde abalala, bakutadde mu mbeera nga ya bunyogovu bungi, embeera eri nti bakwambudde engoye ne baba nga bakwerabiddeyo oba ekiro kiramba teweebise tolina kyeweebaseeko ate nga kyewandiise ng'ekitanda. Ono era annyonnyodde ku mbeera gye bayisibwa mu ddwaliro Butabika ekintu ky'agamba nti oluusi ekibaviirako abalwadde bano abamu okuddukayo okufuna obuweerero. Omuntu yenna ali ku woodi bw'aba alina embeera gye yeekengedde kubanga kino tukirabyeko ebiseera ebisinga obungi. Yes, mulimu abalwadde abajja nga bali very aggressive, very violent. Omusawo n'asalawo nti omulwadde ono engeri gy'abadde nga ali very violent ayinza okudisturbinga abalwadde abalala n'okudisturbinga abalala abali ku ward. Mu lukuŋŋaana lwe lumu, Derrick Mbuga ssenkagale w'ekitongole ekirwanirira eddembe ery'abalwadde b'emitwe ki Mental Health Uganda mwasinzidde n'anokolayo ezimu ku nsonga ezisinga okuviirako abantu okulwala emitwe mu Uganda. Kunywa si bwe buzibu wabula okwabyuzinga okunywa okubuuka kwe kuvaamu ebizibu ate n'ekirala ekiyitaga nnyo okuteekako essira nti okunywa omwenge mu ngeri ey'ekyonoonero ereeta obulwadde bw'omutwe oba okozesa ebiragalalagala naye ate n'abantu bangi nnyo abalwadde b'omutwe nabo ate bakozesa nnyo omwenge kwegamba okusobola okudiiringa ne frustration ezo eziba zizze. Ono awadde gavumenti amagezi nti efuba okulaba ng'etuusa obujjanjabi mu bantu ng'enkola enaasobola okutaasa abalwadde ku mujjuzo ogubeera mu ddwaliro Butabika. Genda Butabika kubanga Butabika bagaba emmere ey'obwereere n'ebyokulya n'ebyo bo bakulabirira okuva w'oyingira ate bo tebakuleeta na mujjanjabi kakati bo bayingizaayo ye mulwadde bo bakontakitinga omujjanjabi kakati abantu bangi nnyo abajjanjabi balowooza nti kino kyekifo ekyanibadde ekituufu kubanga kyo oluteekayo omuntu nga gw'otambula okola ebibi ekitali ku bujjanjabi bwa wansi. Ebibiina ebigatidde awamu eddoboozi kubaddeko My Story Initiative, Heart Sounds Kampala, Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities wamu ne East African Center for Disability Law and Policy nga bano nno basabye Paalamenti ekomye bunnambira ekyuma ky'amasannyalaze ekikozesebwa okukakanya abalwadde b'emitwe. The Committee of Parliament on Health and the Minister for Health and all the other responsible institutions should embark on implementing the provisions of the new law. However, we are unhappy for the reason that the Parliament of Uganda totally failed to ban the use of electroconvulsive therapy and instead opted to just. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. That was enacted in 1964, and we all know that this is a law that was drafted in the Great Britain and brought into Uganda for signing.